Okusinziira kwa lipoota yakolebwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu eyafulumizibwa ku nkomerero y'omwaka oguwedde, abantu abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu be bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya mu Uganda. Ku bano emitwalo 93 bakyala, 57 basajja, ate abalala abali emitwalo 7 baana bato. Wabula era kizuuliddwa nga siriimu akyegiriisiza nnyo mu bavubuka ab'obuwala, ebitundu 78 ku buli 100 be bakwatibwa akawuka buli mwaka bw'ogeraageranya n'ab'obulenzi abali ebitundu 22 ku buli 100. Kakadde kamu mitwalo 3 kwabo bali ku ddagala. Abakulira akakiiko akavunaanyizibwa kulwanyisa akawuka kano bannyonnyola ekisinze okuviirako okweyongera kw'okusaasaana akawuka ka siriimu. Abamu bagenda n'abaki abantu abakola osinza okusanga omwana w'emyaka 2 agenda omusajja w'emyaka 7 ganza. Wakuba ffe tulina sente, omwana yeetaaga sente, ate ono omwana ono tajja kundaka bwasinga we nti ono gwe ngola ki alina okufunayo mutabani munne gwalakasenga, ate mutabani muto talina sente. Mu ngeri y'emu akakiiko era kategeezezza ng'enkozesa y'obupiira bukalimpitawa bwekendedde naddala mu bavubuka. Abantu bagula kondoms ne batazikozesa, bazikozesa bulungi, bakozesa kosa route esooka route okubira batagikozesa bane bekozesa omulundi guno bamizitiko okubira akati tumanyiganye. Kati nga Uganda yeetegekera okwefumiitiriza akawuka akaleeta mukenenya omwezi ogujja, aba Uganda AIDS Commission bakwataganye n'abantu ba bulijjo okulaba nga babayambako mu kubunyisa enjiri y'okukendeeza siriimu. Bano olwaleero bakwataganye n'ekitongole ekigatta abavuzi ba ddigi ki Village Journeys Africa okuyambako mu kusaasaanya obubaka obukwata ku kirwadde kino. Baweereddwa omusubbaawa ng'akabonero k'ekitangaala okulwanyisa mukenenya. Ntambula yaffe, so twagala amaloboozi gatuuke mu bavubuka ag'okulwanyisa mukenenya nga tukolagana na bannaffe bano aba bikers nga bavuga bagenda kutambula mu Uganda, bagenda Mbale, bagenda Eggulu, bakomewo bagende Masaka, Mbarara, then batuuke e Bushenyi. Era nga tugenda somesa abantu baffe weekuumya otya, eyo yonna gye tugenda oyita buli muntu tugenda batumugamba omuntu okwekuuma kola bwoti weekebezi. Akulira akakiiko akalwanyisa mukenenya ka Uganda AIDS Commission, Dr. Nelson Musooba ategeezezza ng'empisa etangira okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya bw'egenda okutandika okukozesebwa mu Uganda. Ngeri ensi yonna gye yasazeewo okutandikira ddala mu Amerika ne Bulaaya nti eno mpiso nnungi era bw'ogikozesa bulungi ekolera ddala. Kati tuli mu kwetegeka okulaba nti Bannayuganda bagifuna. Okusinziira ku Musooba, empisa eno yakusooka kuteekebwa mu malwaliro ga gavumenti. Era already twafunyeeyo doses, tujja kuziteeka mu malwaliro okusooka mu malwaliro amakulu, naye mu mwaka nga gumu ne mu private ejja kubeerayo bw'oba oyagala kugenda. Eno yakusooka kukozesebwa kwabo abali mu kati abaga kukwatibwa akawuka kano amangu. Abanyo abakyala b'embuto n'abayonsa nga tetwagala abaana bazaalibwe nga balina akawuka newankubadde maama waabwe alina akawuka. So abakyala b'embuto abatambula engendo empanvu nga abavuga ebiroole, waliwo ze tuyita risk groups. Akalaatidde Bannayuganda okugoberera ennambika okulaba nga mukenenya alinnyibwa konfeete we gunaatuukira omwaka gwa 2023. Bw'okyali muto nga tonaweza emyaka 18 sigala nga ebyokwegatta tobigendamu. Bw'oba otuuse olabye munno mwagala okugenda mu fumbo oba muli wamu musooke mwekebezeera, oba bwe muba temumanyi munno bw'ayimiridde kozesa akapiira. Nga mwagala kuzaala mwana tibwobanga mugya kwesanyusamu kozesa akapiira, banga genda okutambula muyambala engaato n'akawuka. Bw'oba ogenda kukola ebyokwegatta kozesa akapiira, tugamba ono mumanyi ono mukyala wange tekamanyi nti oyo mukyala wo. Olunaku lw'okwefumiitiriza akawuka ka mukenenya kw'ossa okukendeeza ensaasanya yaako yakubaawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja mu disitulikiti y'e Bushenyi.